ekibiina ekigatta amawanga mu byenkulaakulana ekya Intergovernmental Authority on Development oba IGAD kiriko abanalondola ebyokulonda bye kitandise okusindika mu disitulikiti ez'enjawulo. Bano be bagenda okulondoola akalulu nga 14 wiiki eno mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Luweero ne Mpigi. In accordance with the terms of reference that has been prepared by the IGAD Secretariat based on the African Union Election Observation Guideline, I met and held talks with various stakeholders on the election process. On 8 January, I met with the chairman and the commissioner of the Electoral Commission of the Republic of Uganda. Bano si be bokka n'aba East African Standby Force nga kigatta amagye ag'enjawulo naddala mu kitundu kino nabo batuuse kuno okwenyigira mu by'okulondoola akalulu akagenda okubawo sabbiiti eno. Ttiimu eno ekulembeddwamu ambasada Ahmad Hamadi nabo bagamba bakusaba abeesimbyewo okukolerera emirembe mu kiseera kino. The ESF calls on voters to actively engage and carry out their civic obligation and constitutional duty by voting in the elections. ESF is appealing to the citizens to maintain the peaceful environment, adherence to the rule of law, and to promote respect and tolerance through the elections. Bano bo bakuwa lipoota yaabwe esooka mu kalulu kano enkeera w'okulonda.